Neyanziza wano ku UBC TV akadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Olunaku olw'enkya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olwo ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'Embizinga tusuubira okufunayo olwandagirize. Olw'eggulo embeera eno tugisuubira okgenda maaso nga ebitundu ebisinga obungi eby'omu bukiikaddyo mu bizinga ssaako n'ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira ofuna enkuba olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. N'olw'embeera eno ebbugumu mu bitundu eby'e Karamoja tulisuubira okutuuka ku degrees 30, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 27, olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tutuulako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Kigali ssaako ne mu Arusha tusuubirayo enkuba olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Wabula nga yo mu Washington obunyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 9 zokka zokka. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu wano ku UBC TV.